agakubwamu ebituli ennyumba ezaakoonebwa kuba abalibo basukka we balina okukoma ne bava ne ku nnyanja eri mu kwokya obutimba bwe bagamba obutatuuka na mulembe ne batuuka ne ku nnyumba ezirowoozebwa nti zaazimbwa nga ziva mu buvubi. Kakati bw'otunuulira boda eziri ku poliisi singa ozibala ne bw'ogamba nti koziyite za kakadde kapito w'abantu bameka asiriiridde awo. Kati ekyo kikulaga butya munnayuganda bwali mu kaseera akazibu. Ab'obuyinza bakoze ekimala mu kulambika abantu bano mu makuba amalala. Kale tugambe nti boda temuzaagala, then mubalage ekkuba eddala lye baba bayitamu okukola. Munywezezza mutya gwomanyi bwana Nyombi, gwobimanyi ebisaanizo bya boda nga byo bwoba obituukiriza tokwatwako nabo bennyini tebabimanyi. Baga nti helmet bagirina, babagamba juzi reflector jackets bazirina, abasinga balina ne permit naye bakyabakwata. Kati nabo ne beebuuza nti okuvuga boda musango mu Kampala wano. Ye kati gwe naawe owa boda otuukiriza bwe bagamba nti oleeta omuntu ogwo omu obeera na muntu omu, bwe bagamba oyambale ekikoofiira okyambadde, bwe bagamba obeerere reflector ogirina. Ekirala naawe olowoozezza ku bulamu bwo. Ku mulundi guli nakugamba nti waliwo emirimu egimu nga gya kiseera buseera. Leka kugamba nti ogenda kuvuga boda oweze n'emyaka 65 ng'era okyayagala kuvuga ki boda. Okimanyi nti amawuggwe gakosebwa, okimanyi nti olina okwebika empewo eno n'erema kuyingira. Osaanye okuba nga omulimu ogwo ogukola nga gwa kiseera oveemu. Naye naawe ali mu buyinza olambisa otya omuntu oyo? Emisomo egyo ogimuwa, omulaga obukulu bw'okugoberera amateeka. Ye kiki ekyatuuka ku nguudo zaffe? Nze munange bwe ntunuulira amawanga amalala bitaala bwe biba bikutte, mwenna biba bibakutte, oba waakagaali oba mutambuze ku bigere oba wa mmotoka. Lwaki ffe waffe Kampala boda zo ebitaala tebizikwata? Naawe we boda weebuulirire. Bizikwata nti tebali respectinga. Anti yasigala avuga buvuzi mulwaniraawo mwe babatadde mujje, naye ate waliyo ono ajja nga tebamutadde. Owa boda naawe weebuulirire. Mwe abapoliisi waliwo ebintu bingi bye tulaba nga mubiteeka ne mukola lisiti. Katugambe bw'ogenda mu kitongole ng'ekiwandiisa amakampani nti bino by'olina okuba nabyo bw'oba oyagala kampani yeewandiisibwe. Twagala nammwe abapoliisi bwe muba mukwata abantu abo muveeyo ne lisiti y'ebyo aba boda bye balina okuba nabyo. Nti third party insurance ebeereko, ekikoofiira okyambadde, otwale omusaabaze omu, obeere ng'olina pamiti ekukkiriza okuvuga. Bwe mba mbituukiriza nga n'emipiira miramu nge boda eri mu mbeera nnungi, nsobola okuvuga nga sikwatiddwako. Naye nabo bw'obabuuza ebisaanizo bambi tebasobola bikuwa. Ekirala, ani alina obuyinza okukwata boda zino? Abantu obalaba abazikwata nti bangi ku bo bali muleeya, ng'era olaba obuyinza bwabwe bakakabukake nti nze nina okukwata ggwe nkakulwana bulwanyi, kubanga ono atwala boda ye tamanyi nawa gyagiraza. Embeera efaanana bwetyo. Okimanyi nti abamu kwaba bakwata tebafaayo naku ani gwe batwala. Olumu ebimu bya emergency byonno byalabika nnyo ne mu biseera bya lockdown. Omupoliisi we yajjanga n'ayimiriza boda omu yali atwala mwana mulwadde nga maama we yamukutte, omwana omulwadde ali obubi. Omupoliisi n'agamba nti tuteekwa okukukwata kubanga omukulembeze wa kuno yagambye nti boda tezitwala basaabaze. N'amugamba ono maama tusula ffenna mu nnyumba, ono omwana mulwadde, entambula eriwo boda yeeno eyaffe eri mu nnyumba, ono omwana mulwadde. Nti n'agirippira omupoliisi agivuge naye ng'omwana mulwadde amulaba.
kati okwo nakwo okukugula abo abakwata mundu abalina okukuuma abantu n'ebintu byabwe nakwo kukulu okubeera nga balimu okutegeera common sense newankubadde tali common. Waliwo ngambe wano bamuyita Sabula Hekima. Omuntu eyali asobola Kampala yali Jennifer Musi. Kampala City yeetaaga omuntu omukambwe kubanga abantu nabo bennyini balinamu ku mputtu. Agati Kampala neekulaakulana etya ng'abantu baga nti muve ku nguudo mukole kino nga bagaana. Agati Kampala yeetaaga omuntu omukambwe. Yeebale nnyo naye obukambwe simanyi oba ategeeza bwannakyemalira. Omanyi obukambwe obwo buteekwa okuba nga nabwo buwuliriza bukole ebyo ebituufu. Emirundi mingi twalyagadde nakyemalira ali positive naye watya bw'atabeera positive nga takola n'atuuka okwagala okwekkusa nga bwe tulabye abakulembeze bangi. Olaba ne bataata abamu be bafuga eka naye weesanga nga takoze buvunaanyizibwa bwe bw'alina kukola n'afuna ssente n'agenda okukyakala ne bamalaaya naye ng'ate tulowooza yali badde alowooza birungi byokka eri famire ye. Okirabye ekyo? Ekirala abantu obawadde alternative ki? Bw'oba tobaagala mu Kampala biki by'oteeseteese ebweru wa Kampala ebibaleetera okuba nga tebajja wano? Omanyi omuntu anatangira amazzi tazimba kikomera kyokka kugatangira kujja ateekwa okuteekawo omufulejje we ganaayita awalala. Biki by'okoze ebweru wa Kampala? Biki nteekateeka ki z'okoze z'ennuŋŋama ezireetera abantu abo okusigala eyo ewaabwe gye bali mu masoso g'ebyalo ne batavaayo kujja Kampala ajjule? Obutale ki bw'oleese mu Smart City? Nabadde nnambulako nange e Kampala ku wiikendi ewedde neewuunya. Akatale gye bagamba nti muveewo wano mudde wano ng'akatale baafuna oba amakooko ne bagasalaasala ne bakola obudaaladaala naye nga we bazizza abantu. Kakati oteekwa okuteeka. Era noono omulangira Katerega Abdul Rashid agamba nti ngambira abali mu studio nti bassentebe be bakola ennaku zino amakubo n'abantu baabwe be bagagattirigattirira abakulembeze tebakyasobola kukola kintu kyonna. Mu nkola eya bulungi bwansi simanyi bassentebe b'ebyalo bagamba bwe baba bakoze amiina kubanga n'abantu ba bulijjo nabo si bangi abeewaddeyo okukola obulungi bwansi. Bakansala nabawulira olumu nga bakomplaininga nga bagamba mugenda okwera muba mulowooza nti munaayera abantu b'ekitundu ne bajja obbeegattako naye basigalawo nga batudde batunula butunuzi so nga ate omukulembeze kyakola kiba kiragiro olina omukoppa. Kati katugende kiri abatuuliriza bwe tuva mu bubaka buno ampuliriza osobole okuba nga otwegattako ku 0759 0790 ya Airtel 0759 0790 ate abagenda okuyita ku MTN namwe kanjibawe oluvannyuma lw'obulango buno ngenda gibawo wano mugende musobole okuba nga mutugattako. Essaawa zigenda kuwera n'ekitundu ez'okumakya. Time check ekuleeteddwa MTN. Tandika na kufuna simu card okoleeze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile. Finance Trust Bank longosa omutindo mu mbeera y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi ku mazzi amayonjo ageesigika era ag'obuwangaazi mu nkola yaffe etuumiddwa Trust Bank's Wash Loan. Mu nkola eno osobola okusasula mu kibanja mpola ng'oyita mu nkola yaffe esoboka era ennyangu ey'okusasula mu bitundutundu. Jangu kati ofune loan okutandikira ku mitwalo 3 egya Uganda olw'ositula omutindo gw'ebyobulamu n'ennyingiza y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi obwetuusaako amazzi amayonjo wamu n'okutumbula ebyobulamu okutwalira awamu. Finance Trust Bank tusoosowaza nnyo abakyala. Banka eno eri wansi wa Bank of Uganda zikuumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku miliyoni 10 eza Uganda.